atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe ettonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Yemwe mukulembedde omulimu gw'okuzuukusa abalala, so mwesige enteekateeka eno era mugitambulireko era mugijaguze. Tewaliiwo kwawukana, era okwawukana okwo tekusoboka kubanga ffenna tuli bumu, ffenna tuli omu. Maama, taata, Katonda, ensibuko, oyo nga ye kwagala. Ekigambo kyonna ky'osobola okubeera ng'olondawo okumuyita era ky'olowooza mu ngeri yo nga bw'oyagala asigala kitaggwaawo. Ekyo ekimanyikiddwa era ekiwulirwa buli kinnoomu kubanga erinnya lyakyo kizibu kubeera nga limanyikiddwa. Waliwo kimu kyokka era ng'erinnya lyalyo si lye lyetaagisa, si ge makulu mu kyo. Oyo omu y'entegeera etaggwaawo, oyo omu kwe kumanyisibwa okutaggwaawo, oyo omu ge magezi agataggwaawo, oyo omu ye nnamuziga ey'entegeera etaggwaawo, eyo eyerosebwa eri buli kintu. Era ekyo buli kintu ne kifuna obumanyifu eri enkula yaakyo. Eri obulamu bw'emisange gyonna, obulamu obutaggwaawo obwa buli kintu kyonna, obwo obubunguludde era obuli mu buli muntu na buli kintu. Mu ntambula y'omwana w'omuntu muzze muyita mu bulamu obw'okumanya ki kye muli, naye nga waliwo emisanvu n'ebigulumu ebyo ebibakuumidde mu kakunizo ak'okulowooza nti muli bantu abali mu nnyama, era ne mutabeera na busobozi kulaba na kutegeera na kulaba mayengo ago agakola ekyo ekikola obutonzi, ekyo ekiteesembereza era ekitasemberedde mibiri gyammwe nga bwe mugimanyi olunaku olwaleero. Okuzuukuka kwe kumanya ekyo ky'oli. Okuzuukuka kwe kumanya enkula ya buli kintu. Okuzuukuka kwe kumanya okubeera mu bulamu obw'obumu. Okuzuukuka kwe kutegeera n'okufuna entegeera eno nti buli kintu kyonna kitambulira mu bumu era kitambulira mu magezi ag'okwagala. Okwagala kye buli kintu kyonna era na buli kintu kyonna kwe kwagala. Tewaliwo njawukana. Obulamu bw'emisambwa gyonna oba misange nga bwe mugiyita, kyonna kye kiri kwagala. Maama, taata, Katonda, ensibuko eyo etambulira mu buli kintu kyonna ekitaggwaawo mu kkubo eritaggwaawo. Era entambula eno ne nnamuziga ekwataganye eri bumu
era nga ya bulamu butaggwaawo eri ekyo kye kiri mu bulamu n'eddembe n'essanyu eryo eritaggwaawo. Kwe kuzuukuka. Omwana w'omuntu ng'ali mu kadde kano ak'okuzuukuka ak'awamu ke kaayitamu olunaku olwaleero, mu kaseera kano nga osoma oba ng'owuliriza ebigambo bino by'owulira olunaku olwaleero. Mwenna muli batukuvu era mwenna muli baana ba Katonda. Muyina obulamu obutaggwaawo obukwataganye era obuli mu bumu, era nga buli mu bwa Katonda. Nga we mbagambye emirundi mingi, era nga n'abalala bwe babagambye abo abatali mu nsi ey'emibiri ey'omwaliiro gwe muliko olunaku olwaleero, tewaliiwo busobozi nti mugenda kubula, oba nti muli mwekka, oba nti mwasuulibwa, kubanga tekisoboka. Tekisoboka kubanga ekyo kye muli bumu, muli ekyo kimu ku bumu kwe tuli mu bumu obutugatta, era muli nsibuko ey'obutonzi. Naye amazima gano mwasalawo okubeera nga mugeekweka, musobole okubeera nga muzannya omuzannyo ogw'okwawukana mu kirooto kino ekitali kya ddala, ekyafuuka ekirooto eky'entiisa eri obulamu bwammwe, ne kireeta okutya n'okubonaabona. Tewaliiwo omu ku mmwe asobola kubeera ng'akkiriza mwana we kusobola okubeera ng'ayita mu bulamu obw'okubonaabona nga tamufaako era nga talaga buvunaanyizibwa eri ye. Kati mmwe mulowooza mutya era mukifumiitiriza mutya nga mukkiririza mu Katonda nti kwagala nti asobola okubeera ng'akkiriza bino byonna bye muyiseemu bibatuukeko? Muyina okumanya nti mwagalibwa akaseera konna ak'obulamu obutaggwaawo. Ekyo tewaliwo asobola kukikyusa. Katonda atonda byokka ebiri mu kwagala, era agabiriza essanyu eritaggwaawo eri ebyo by'aba atonze. Muli munda mu mmwe mukimanyi nti ekyo kye kiri, era mumanyi amazima ago, naye ebbanga ppanvu nnyo mwalondawo okubeera nga muva mu ntegeera eno, era mwasalawo okubeera nga mutambulira mu bulamu obw'okubeera nga temutambulira mu ntegeera eno. Mmwe ng'era nga Katonda muyina okusalawo okwo okwaweebwa buli mutonzi, kubanga mmwe nga mwenna mu bumu, gwe omukazi oba omusajja nga bw'oli, oli kitenkanika, oli kitonde
ekitaggwaawo akaseera konna. Ggwe omukazi oba omusajja ky'otasobola kwegaana era ky'otasobola kweggyako, naye wasalawo okubeera ng'olinnya ku ddembe lyo. Ebiseera bingi abaana b'abantu bayita mu bulamu ne balowooza nti tebalina ddembe. Era ne balowooza nti tebalina buyinza kwesalirawo. Naye ekyo kiteebwawo mmwe bantu. Kitwerwawo ebyo ebirooto bye mwazimba mu ntegeera yammwe. Obulamu obwo obutali bwa ddala bwe mwasalawo okubeera nga muzimba era nga muli bumu ku kirooto ekyo, era ne musalawo okubeera nga mubuyitamu, ekirooto ekyo ekitali kya ddala ekyakwawukana n'ensibuko y'obutonzi bwonna. Ng'obumu obw'omwana w'omuntu akadde kano nga buli mu kaseera ak'okusisimuka okuva mu kirooto kino, waliwo obubonero bw'amaanyi nnyo ku sseŋŋendo yonna nga ekirooto kino kigenda kikomekkereza era nga kigenda kijja eri ggwe osobole okubeera nga ofuna entegeera eno ey'awamu okikomekkereze. Entegeera nga olaba enguzi ey'ekika ekya waggulu n'ekirooto ekyo ekibadde kiyimiriziddwawo mu bulimba n'obunnanfuusi ebbanga ddene nga kitambulira mu kizikiza n'obulimba obukola buli kintu kyonna. Njagala mbategeeze nti buli kimu kitambula bulungi, naye kati kano ke kaseera okusobola okubeera nga mutegeera amazima ga buli kintu. Bantu bangi abayina obwesimbu era nga batambulira mu bulamu obw'amazima era nga ebikolwa byabwe bitambulira mu kuzimba obulamu obulungi. Naye okumala ebbanga ddene emyaka n'ebisiibo okusinziira ku kulondawo kw'abantu abasinga obungi, mwasalawo okutambulira mu bulamu obwo obw'obulimba. Era omwana w'omuntu n'atandika okubeera ng'atambulira mu bulamu obutali bwa mazima. Obulamu obw'okweryamu enkwe, obulamu obutabeera bwesimbu eri buli kintu, enguzi n'efuuka enguzi era nga mugitandika okugibalirira kuviira ddala ku myaka emito. Naye amawulire amalungi gali nti mutandise okubeera nga muzuukuka eri obulalu buno bwe mubadde mubeeramu. Bantu bangi abatandise okubeera nga beegatta okusobola okubeera nga bafuna
bafuna abo be bakkiririzaamu obeera okukola communities empya nga bakozesa emitimbagano egya tekinologiya egiriwo olunaku olwaleero. Abalina endowooza eyo ey'obumu, endowooza ey'obwesimbu n'endowooza ey'okubeera mu bulamu obw'okwagala. Community zino eziteereddwawo ku mitendera oba ku intaneti zammwe zitandise okubeera nga zikwata kw'abo abazirimu okusobola okubeera nga batandika okuzuukusa okwagala okubalimu era ne batandika okubeera nga batambulira mu ekyo era ne bafuna akadde ak'okusisinkana ne basirikako ku lw'obulungi bwa buli kinnoomu n'olw'obulungi bwa buli muntu yenna atudde ku sseŋŋendo. Mu ngeri eno ne batandika okubeera nga bakomekkereza ekirooto eky'okwawukana, ne bakkiriza era ne bamanya nti mwenna era ffenna tuli kimu era ffenna tuviira ddala ku nsibuko y'obutonzi bwonna. Mumanyi nti waliwo abakozesa enteekateeka eno eya online meditation ey'ensirika okusobola okubeera nga bateeka eddembe ery'ensi, okuleeta enkuba eri ebifo ebirimu emiriro egitakoma, n'okuleeta okutegeera n'okumanya eri abo abaddukanya gavumenti ez'enjawulo n'amakolero ago agakola ebintu eby'enjawulo, amasomero n'amasomero ag'emitendera egya waggulu n'abakulembeze b'amadiini ab'enjawulo. Bano bonna abeegattira awamu mu kusirika bayina omulimu gw'amaanyi munene nnyo gwe bakoze era ne basobola okubeera nga bakkakkanya ettumba lyabwe ne balekeraawo okubeera ng'obulamu bwabwe butambulira mu butabanguko ne bakkakkana ne bategeera obulungi obutudde ku sseŋŋendo. Era kati batandise okubeera nga bateekawo ekiruubirirwa eky'okukkiriza okwagala kubakulembere mu kifo ky'okubeera nga bakulembeza ettumba. Mujjukire nti luno lugendo lwa bannamunigina eri buli kinnoomu alondawo eri okwagala n'okukkiriza eri abalala, nga tososodde ggwanga, nga tososodde nzikiriza, nga tososodde nkola yonna ya buntu era n'olwanyisa okutya n'olekerawo okubeera ng'obatya. Okutya okwo okuleetebwa ettumba eryo erikulowoozesa nti ggwe oli wa kitalo nnyo okusinga abalala, ekintu ekitali kituufu. Mu ngeri eno kibeera kyongera okubeera nga kikuleeta mu kutya era ne kikuleetamu embeera etali nteefu. We munaagoberera etteeka lino
we munaagoberera nga mutambulira mu nkola eno bwe bulamu obwo bwe mwasalawo okubeera nga muleeta eri sseŋŋendo mu kubbulukuka kuno kwe mwabbulukuka mu mubiri, musobole okubeera nga mujjukira nti temwawukanye naye muli bumu, muli nsibuko ey'obumu, muli kwagala, era ekyo kye mwajja okubeera nga kinnyikira munda mu mmwe era mutandika okubeera nga mukitambuliramu ng'abaana b'abantu nti muli bumu era nga kwe kuzuukuka okw'omuggundo okuliwo olunaku olwaleero. Muzuukuse eri enkola eno era nsaba mugyesige era mugitambulireko kubanga egenda weeyongera amaanyi buli kadde. Mufune ekiruubirirwa kino buli kaseera nti buli kaseera muli batonzi era muli kwagala era mweyise kwagala nga gwe muli. Yenze muganda wammwe omwagalwa Yesu nga mmandiddwa John Smallman.